abantu bagenda rawundi balimba simanye ebbala efuse ebbala ndagiriro njagala okuclearinga the air to the public. Tuli mu Supremacy Stadium. Supremacy Lounge is the direction, but the show is at Supremacy Stadium. So tugenda kubeera mu kisaawe twasazeewo ekiwa kale bisaawe byawukana naye nga tuli mu kisaawe kati bambi yenna ali eyo jangu ng'omanyi nti amatala gagenda kwaka gali ago mu kisaawe ag'omu stadium jangu olabe stadium jangu olabe. So tuli Supremacy Lounge mu kisaawe okitegedde. Ono omusajja mukwano gwange muganda wange nze wembeera n'omuntu nga mukwano gwange muganda wange nambuulira ekirooto kye mukikiririzaamu kuba nange bwe mubuulira ebyange abikiririzaamu ntegera. Omusajja yanteeka pressure n'angamba abawagizi be bamusabye concert efuuse concert bamugamba baagala kujjamu wa mukwano abawagizi bangi bamusaba bamutadde ku pressure ne mugamba tukoze tutya n'angamba olede yali yayogerako ne Supremacy Lounge ne bamuwa date ye naye nga badde tannafuna kyagisaamu ne mugaa kati ekoba otandikira ate ekyomukisa omulungi tugenda otuuka nga date esembedde okiraba kati awo omukisa ne gumukwa musajja wa mikisa kugamba omukisa gwembwa teguyisa mbuzi mu malagala osegedde kati musajja wa mikisa omukisa gwamukutte nga date yo already esembedde ate n'abawagizi babanjizza so nekisanga yali nteekateeka ya Mukama naye nakyo si kibi kuba omuntu kati ate mu Uganda ndi yali ategese concert mu nnaku ennya mu kisaawe si bangi. So nga mukwano gwange abamu tebamanyi kuba ngalo nga abalala bawangula naye nze mukwano gwange bawangula nkuba mu ngalo kubanga that's beautiful is winning. Kirooto kye kati abantu abamu bateekawo buminzaani bapima ebirooto bya bannaabwe. You don't know my dream. I've never told you what my dream is. You can just only imagine. So bantu tubaleke bwabanga yeewulira concert ne mugamba Gladiator obeewulira nti oyagala wantu mu kisaawe ekisaawe nkikuba nonga ayagala kisaawe sebo taata uno mu kamera kamubuuze omanyi omuntu oyinza obuyinza gamusalako byaki Salongo Sirage manager wange yagenda abali wagula batutumufu abavuddeyo ne mukwata ku bayimbi abatandika abayimbi abamu tebakyagalira ddala guno omutima gujja n'ogamba waleta gyoganda aba peace wakola kukolabo naye nga naye atandika n'abalala nono naye omuntu gwali bw'okijjawo n'ogamba njagala babuuza abo abalina endowooza eyo ku kyalo kuwakulira kubaako omuti gw'amasannyalaze guvaako waya ezigenda mu nnyumba mmeka waliwo ennyumba yali ezikidde olw'okuba neiba agugyeko bwe gaagenda nga twakolezanga kando mu fumbiro ne wabaayo mu kisenge ne wabaayo mu kinabiro ne wabaayo n'ebweru ne wabaayo kando eyo twagikumanga ku kando emu ne waliwo kando gy'oli olabe ng'ezikidde olw'okuba egabyakaliro mwebereremu awo nyini twogereko ku kyamukulu Jose Camille emare ekiro wabadde naye ku live walabye abantu badde bajje bamujjongera bagamba omuntu gwe yakuba simanya ali kukomera gwenga muto bigambo ki byosobola okwogera ku mbeera gy'alimu oba n'essajja lyawedde tetumanyi. Dr. Jose Chameleon muganda wange njagala okwebaza kubanga namukubidde essimu actually ng'embeera tannafuna ataaka eyo bwemukubira essimu nemugamba mukwano gwa Gladiator ina concert bambi nangamba ambulance nonna like mpuli asuulira bulungi naye bagikubidde but nkyalina amaanyi agasembayo ansoke mwakalango kuba ebiddako I can't predict okuddako nange namulabye mu ambulance sinaddamu muwuliza ngezezaako preachinga ku bantu because of time difference nadda muwuliza ne mwebaza ffe kye tulina ne Gladiator gyali ate mukwano mwere kwanza mwezo ga mwagala olw'okuba muganda wange naye ate olw'okuba nga naye ayagala Gladiator n'amanya nti alina concert mwaka akaseera ng'alina wansi n'afuna n'amaanyi agamukolera drop na it shows so much love to the industry gwambuuziza n'enkunyonyola nti omuti guvako amasannyalaze nawala wagatu kakati dokita y'omuku
munyenyezo genda otunulira abayimbi bonna abayimbi bukyanga Uganda etandika okuva ku Fire Bongole Lutaya mwagala nnyo legend wange yaleeta ani omulala Maddox Matimba legend wange ate mufiirako teri anyimbira namusinga in fact nyinza n'omugeraageranya n'abantu be muyinza okuwakana nabo yaleeta ani ati tutandike listi ya Chameleon oba nkongere kumanya g'abalala bangi so he is Chameleon ye muntu gwe nandigamye nti oyo Jenno byonna abikoze teri award gyata nominatingiddwamu akumye obulamu akumye sente akumye erinnya akumye emikwano sigadde akola emipya akumye emisubbaawo emito akolezeza emisubbaawo emikadde kati kanku example Ragadi yakoma mu yagenda okuva mu Uganda yakugezibwa musakata nga legend agende London nakola ebintu byerere agenda okuddanga Chameleon akutenda ne paka ne kati bamanyi nti Chameleon ya produce ng'oluyimba lw'empeta kati gomanyi okuva mu generation yate no producing ira ne Ragadi legend Ragadi akajaguza emyaka emeka 3 Chameleon mu ndongo ya kamalamu emyaka 25 giweraye tejinnawera 24 naye ya producing a comeback song ya Ragadi ekisaawe nkikuba ngayagala kisaawe sebo taata uno mu kamera kamubuuze omanyi omuntu oyizo obbulizo ga musalako byaki Salongo Siraje manager wange yagenda n'ategeka concert ye n'agikuba abantu ne boogera kino naye yayita abawagizi ba Salongo okitegedde kakati muganda wange wuuno njo baja gambo bachichi muganda wange ekisaawo kisobola tukikuwe Supremacy Stadium ogisobola nagikase kubanga abantu bali era palaso nalabya wale yagambye Gladiator ategeke concert simanya ki abamugambye bawagizi bekati gwe toyina right ebabuulira kubanga be bamugambye be bamuwa amagezi be bamuwagira be bagula ticket ne music we kati gwe awanga music we tomutegera tannakutuka kutwala obudde omumanye bw'obanga tomutegedde mulekera abamunyumirwa abanange toyiwa mazzi kutakola okuba gwe toganywa osegera kati n'olw'ensonga ne mubuuno naye waali oba tonjagala lwaki onyiiga sigala ng'oyagala g'okola ki oyagala nanjagala naye akola ki tewali kikuyombya nange ate nze ekisaawe nkyewulira nyina kikuba kubanze bapita Gladiator empula bajja kudde bagambe Mayanja family yali ya booking olunaku kitegeera yennyini ekisaawe akola ki akyagala kati nze mba mukwano gwe bwangamba palaso njagala kuba ku Supremacy mu kisaawe ne mugamba tokisobola togenda biveeko. That's not a good friend. A good friend should be supportive. Gladiator namugamba concert yange yagiwagirirawo era nanga tugenda bakuba tugenda kudde eno oba ntegeke ne mubende ng'owulira nti King Saha yalina concert ye Gladiator najjanga noonya ku makya ng'ayagala gula meeza ya Saha era n'asindika family eno egitulako sigula mbu bya mawulire kweraga naye nga ddala bambi abawagira. So omuntu wabanga badde awagira banne ebbanga eryo naye asaana okuwagirwa abawagizi be ate nga tewali gwe tukakakola ki kumuwagira wabula buli omu asunsula ebimunyumira. So Gladiator ekyo saawe yakyesabye ku Friday nga 21 yes abawagizi be bamugambye waaba abategekera abawagizi ba Gladiator bantu balina mukono tebagala nnyo ebintu bya buvuyo bya basikako masimu bakazi basikako wiigi bazinyakolako masimu si ebintu byabwe bagala oli n'atuula mukazi we n'atuula ku mmeeza kati no Gladiator omulaba abamuwagira abamu bagala n'emmeeza ng'eriko ekitambaala bakijjukira ekyedda ky'ekitambaala twasemba okukola ne Gladiator ng'atugamba nti yali alina okusaba kwe ng'asaba Mama Mayanja Mami Prose abeere omugenyi omukulu ku concert ye wewe kakati tukuguddeko gwe omutabani oyinza yamba otya omwami Mukyala Mayanja Gladiator yamukubidde essimu n'ayogera naye
mukyala Mayanja ate ekyasinze omukube wala ate yetakikiriza nti omugenyi omukulu gwe balonze kuba bw'atunula mu ggwanga alaba lijjudde abakulu abamusinga ne ku myaka kaakati naye musanyufu nnyo era naye etendere y'ekitiibwa ddugire Mukama maama wange yakkiriza era awakana nawe bw'oba oyagala enkya tusobola okusindikayo n'ogenda n'omubuuza ebigambo ebyo wammanga kuba maama wange yantuma Gladiator nze mba ndi awo n'aŋŋamba naye Gladiator njagala kulaba ku Gladiator namugamba omwagaza ki n'aŋŋamba akwagala nnyo afaanana nga muntu mulungi n'ennyimba ze zinnyumira nnyo z'ayimba ne mugamba ate nno Gladiator nayina abajjonkeze nga 8 abamutambulirako nga 8 naye abamwagala ng'emitwalo 8 n'aŋŋamba nange mugambe mwagala nnyo kati bwe yawulidde ekyo kyadde kyasanyu era wakulabikako mwetegeka okulaba mukyala Mayanja nga akubye ekiri ekijjowero nga kigenda kyebakubita bino ebyewalula lwaliwo bino ebirakungoye bijja byewalula ekyo omugole kyajja walula ati ekijwenge ekikira kijwenge gwe ekikira kya mulembe gwe omukyala Mayanja agenda kugiramu ekyo mukyala Mayanja agenda kujja nga akubye olugoye oluwalula olukusi lw'ekijwenge ate ono ye yaluguza ennyini yamwa nze konsati yange nze namuyise nze konsati yange oloza deti yange sigimanyi ssebo taata ewaluguze alla ate ono ye yayimba kali akayimba kagenda katya aka miliyoni kano for me baby that's too big for me alla ako njagala challenge zonna eza mukyala Mayanja ng'akuuta ekijwenge zibeere kwako mukyala Mayanja maama wange omulungi olunaku lwa mutabani wo lwero olulwo tukwaniriza we bale kukkiriza tukulinze bulinzi bannange munzikiriza omugole wange agenda afune ku mazzi ganywa mutereze mbadde manyi ogenda namusimulako internet. Don't believe everything you see on the internet. The internet is social media. We are there to connect. So bifaananyi bingi biyitingana but internet just koko mukyali wange mwagala nnyo so ate ndaba ne talent ye nga wakabishi is outstanding ate ekirala taata we mukwano gwaffe ate mukulu waffe ate muganda waffe ate atuwadde ebyokulabirako bingi ensonga lwaki naffe muntu mulungi ensonga lwaki naffe tulina okuyisa obulungi obwewe kuba alabika ayinza engeri gyaliko ebibala ebirungi ayinza okuvaako ekibala ekirala ekirungi okitegedde katukikiririzaamu. Ekibuuzo kyange ekisembayo waliwo kapidi akafuna nagakaawo ng'ogenze wa Pastor Kiganda abantu beebuuza Uncle P alokose naye lwaki alokudde wa Pastor Kiganda kagenze wa Bugembe ng'abalala. Nze kankubulira ekintu nze ndi musajja musabi nnyo ate mu kusaba nsaba Katonda ate manyi Katonda ali omu fenna gwe tusinza nazaalibwa mu ddiini nga ya Bukatuliki kati neeyonjiwa ekitiibwa njigoberera nnyo kubanga ne Bayibuli etugamba Katonda w'oku nsi ye taatawo kati waba taata wakulaza eddiini ye ey'oku nsi ne mu ggulu naye kiba kiri kikulu wabula nze buli ddiini njiwa ekitiibwa buli nzikiriza y'abantu engeri gye ntinyimbira abantu bonna nazuula enzikiriza z'abantu nti zaawukana buli omu alina entegeera ye so nze kasita oba ng'okkiririza Mukama ng'omusinza ng'omuwa ekitiibwa kye tuba tukwataganye so n'olw'ensonga eno nasanga abantu nsanze abantu bangi mu madiini mangi nensinza era nze kasita ndaba nga osinza Mukama Katonda osinza Yesu Kristo ogenda okusanganga n'eddiini yaffe ey'Ekiyisiraamu nayo Allah ogenda okisangana ngera bategeeza Katonda twawukanya nnimi okiraba so mu mbeera eno maliza nga Katonda ali ki omu nze buli wentuuka nga waliwo okusinza Mukama Katonda ntandikirawo sirinda kumpita so twali mu kusinza waliwo muganda wange bamuyita Major Herbert Ndiwalana
mukwano gwange nnyo okumanya mukwano gwange ezo olumu nerabira n'endowooza nti ne Meja linnya lye songa yabad n'endowooza oba ye Meja nti linnya mumanyidde mu ddiini mumanyidde mu bintu byakusaba so nampita nenzija ne bangamba Pastor Kiganda yali ayagala kunsabira mpa omukisa ogw'enjawulo engeri gye ngenda mu konsati yange nange nga tuvudde mu ya Gladiator ne olw'ebyo testimony ze mpadde ku Mukama ze yali yankoledde nansabira ne tugenda mu maaso so ewa Pastor Wilson Bugembe nsabirayo ewaffe Bakatuliki nsabirayo wensanga abaganda nga basiraamu ng'etugenda mu Ramadani nga tusaala nabo asa tuba nga tutendereza Mukama Katonda. Ne babugande platinum table mitwalo 3 milioni 3 ejirako ki n'ababuulira ejirako simanya buffet ejirako simanya machupak bottles zino ejirako okuli kitambaala kati n'olwensonga eyo tulina abantu bangi betusuubira so ne mugamba nze ndi mukwano gwo Gladiator if you want a concert yagambye Palaso nyimbye nze Gladiator teterabidde ebbanga ddene naye yambulidde ebbanga lyayimbidde kuba bamu kufa abantu batulabye bulabi nga tufuuse popular nenze natandika oyimba nga nina emyaka 9 nga nyimbira bamu nnyumba nga simanyi nti biri mu message so naye nambulira nti nze mvudde buto I want to sing njagala kuyimba I have a message to deliver mpezeze ennyimba Kamiliyoni akoze nange okoze nange nina amasannyalaze gatambula tukoze anakonda tutambula n'agamba abantu banjagala Palaso ekirooto kyange kola concert so ekirooto ekyo saagala nnyo bangi bakirinnyirire okuleka abamuwagira you are allowed to say whatever you want abantu baddawo ne bagamba simanya katakuza radio yali ayimba muyimbi mulungi ani yabalaga radio kati ngenda kubuuzayo nange ani yabalaga Palaso Freddy and Weasel Kamiliyoni yabalaga Lizard ne Freddy and Weasel babalaga Palaso olaba nti nabo bakiyigira Kamiliyoni kati njagala ogendeyo ku kampu endala onoonyeyo omuyimbi eyaleeta omuyimbi n'aleetayo n'omuyimbi ng'alina n'abazzukulu b'abazzukulu mu by'okuyimba ate nga bwe bakubuuza emyaka gye tannatuuka gy'abajjajja oyaba mu bedde so respect n'okuwa Gladiator akalango for his show I respect you for that nange wankwatira akazindalo nga simanyi na kuyimba nayigo nkwatidde I respect him for that and we pray for him we love him so much sinakuwuliza ne bwe nakuwuliza okimanyi ne Gladiator amwagala nnyo mikwano gye mwe mwennyini mwe mujjanjabye doctor waliwo abamujjogera ku social media temanyi wabirabyeko naye n'avaayo n'akola ka vidiyo bagamba bigambo ki abatambuza ebigambo bwe yatukaatuka n'asiuke gy'emirembe gye tuli mu Uganda buli omu akkirizibwa okuyisaawo endowooza ye naye okuyisaawo endowooza yo tekitegeeza mbu ngenda twala endowooza yo endowooza yo esolo 5 nebbukira eno nefuluma negenda oba nensalawo gisigaza buli omu alina eddembe ate kati nange njogera byenjagala jesi bwe tulinako obuzibu bano abalowooza nti ye olw'okuba alina gwawagira nawe gw'olina owagira awe wali so naye nze kasitoba nga owagira bintu byo bobo baganyamayo ogirye ne famire yo tondeeterako nze yo sigirya osegera kati that's the art kati twagala muntu abeeraawo nga nkaka yekyayagala goleka ne banno beesalirewo kati buli omu ayogera naye mu kwogera nja babuuzayo ekibuuzo okuva lwe dokita lwe yalwala golooza biru ye erimu ssente nga mmeka si kyangu kyakutta kati bwoba ekyo tokimanyi bingi ebirala by'otamanyi sooka osale pressure awo wennyini ki omu ku bantu abatambudde okuba 14 ng'otambula ku mutimbagano olw'okutonerako ebibuuza mulina biyimba vidiyo shoot oba mwagalana amanyawo kati gwe bona odda ku buli kyolaba ku intaneti intaneti omuntu asobola okuba nga munene n'ategera bwati essimu naye kubbanga
katono bwe kati nakoleza ekifaananyi ogamba jangu agenda okujjanga batumudde ku masavu otegede internet omuntu akuba emmere ekifaananyi gyatagenda kulya nga siye natwalira mukama we nasooka nagisnappinga nagiteekayo. Internet, don't believe everything you see on the internet. The internet is social media. We are there to connect. So bifaananyi bingi